tetuze ku birango, tuzze kulanga nti tugenda kutandika 27 omwezi ogwokutaano 2025. ngenda kugezaako okusoma byensomye mu luzungu naye nga bwe nabagamba okuva edda nti nze eva toolo so ntera kuseerera mu katono oba njogera Oluganda naye kangezeeko nja kuteekamu fookuirwa eneegyetagira kati abali ekitongole kino kigenda kutandika okuwandiisa Abannayuganda n'okubawa endagamuntu n'okuzza obujja endagamuntu. Nga bwenziramu bino ebintu mbadde ngenda basaba abalina ebibuuzo mubiwandiike mubiweereze Masera kubanga tugenda kubanga kulimbadde njogera okuwandiisa kugenda kubeera kugoloka okuva ku bbalaza okutuuka ku Saturday tujja kuba tuwandiisa. Oyinza okuba nga oli Munnayuganda nga toli LC chairman nga gwe kyomanyi oli Munnayuganda, tukwaniriza okwewandiisa kugoloka. Ku luno tutaddewo avenue 2. Oyinza okusooka newewandiikisa ku mukutu wa internet n'okola kye bayita application n'olyoka ojja ne tutwala ebyenkugu. Naye oyinza okugamba nti ze bannange sirina internet data bamuseera. Tugenda kusaba nti ojje kubanga era tukutegekedde okwewandiisa wadde olina internet wadde tolina internet. Ekyo kankiddemu bannamawulire mulina ebivunyulira ebyange mutawulira. Wadde olina internet wadde tolina internet ojja kukkirizibwa kwapulayinga nakwewandiisa. Kiddemu ogwokusatu sanga saawedde saategedde. Wadde olina internet wadde tolina internet ojja kujja wewandiise. Alina internet ayinza okusookera eri gyali newandiisa n'apulayinga najja ne tutwala ebinkumu. Of course kijja kubanga kyangwako okusinga ono atalina internet, naye still gavumenti yategekedde n'atalina internet ne bamuwa ekyuma ekikye yekka ajja kusobola kujja amala obudde bwonna bwe yeetaaga okumala nga yeewandiisa. Abandi abatuwandiisa twabawandiisa omwaka oguwedde. Baana baffe, baana bammwe bava mu bitundu. So omwana baba nga teyisiza bulungi nira mutubuulire naye n'ekifo engeri gy'ava mu kifo ekyo musobola omugunjula ne mugamba gundi empisa zaffe wano si bwe zityo. Tugenda kugamba bannira nti engeri gye weeyisaamu si ntuufu. Tugenda kuteekako emikutu gyonna egisoboka okubawa olukusa okuwandiisa bano nkusabye ssente mpa miliyoni nja kwanguya kaadi. Bonna abo mugenda kufuna emikutu tugenda gitegeka nayo mu nnaku zino ze tusigazizza osobola okuloopa omuntu agezaako okugyamu ensimbi. Lwaki? Kubanga okuzza obujja kaadi kankiddemu. Okuzza obujja kaadi nga tokyusizza mannya nga tolina kyokyusizza tekuli ssente ya Uganda neki togenda kusasula nsimbi ya Uganda waddeemu. Naye wobongo oyagadde okukyusako kyokyusaako awo munnange ojja kusasula $20. Kyokankiddemu. Bw'oba oza bujja kaadi empya gavumenti esooka egikuwa nga tolina kyokoze eki kyosasudde. Ekusaba kimu kyokka jangu n'enkadde bwe banga yabula jangu n'ebbaluwa ya poliisi. Oyinza okuba ogamba nti nze kaadi yange tennagwako naye njagala kugikola ki kugizza obujja. Naawe jangu ne kaadi ogizza obujja. Naye abantu betugenda okuba nga tuteekako essira okusooka be ba kaadi ezaweddeko kubanga bo bambi tebalina yakozesa.
kakati oli ayinza okugamba ngenda kuleeta kaadi yange mugitwale. Abaana kaadi yo gireeta tugitunulako netukola ki netugikuddiza.